Alright, ETV Uganda, What XP is my name. Yonna gye musinziira okutulaba mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olunaku lwa leero tusinzidde Katwe Kinyolo, Nsambya Kinyolo. Gye tusinzidde olunaku lwa leero okuba nate nga tubaweereza. Tulina omwami gwe tukyaliddeko, meeya w'ababi mu Uganda. Tugenda kubanga tuwayawayamuko embeera nga bwe mugiraba ya muggalo y'omu ku bannabitone abadde babeerawo nga ebitone byabwe eby'okuyimba bye bibayimirizaawo, naye y'omu ku abo ababadde bayimiriddewo ku lwekyo, naye oluvannyuma myezi ng'ena tewali akola, embeera ebanyigiriza. Tumukyaliddeko olunaku lwa leero, tuwayewayemuko naye embeera emutwalaganya etya, ki ekiddako, obulamu butambula butya. Meeya w'ababi tukwaniriza ttala. Nange nsanyuse kukusanga bosi. Bigenda bwe bityo. Ngyebala emirimu. Mugezaako. Musazeewo ne munsalako. Tukunoonyezaako. Alaali. Wano we tuli bwe bayita batya wano? Bamu Katwe Kinyolo. Kinyolo. Enaaba Kinyolo bangi. Embeera yo sina wengitandikira. Soko buzo ku batulaba. Naye abatulaba mugamba mutya? Mwebala okubeerayo, mwebala okutuwagira, mwebala okuwagira GTV. Mwebala okubeerako, temugivaako kubanga yebeerako ebinyuma byonna, ebinyuma, amawulire amalungi, temugivaako, mubeere nga mugitega. Amanya matuufu. Nze Ibrahim Senyange. Senyange abeera Wanyonyi. Ni musajja Wanyonyi. Ozaalibwawo. Nzaalibwa Masaka. Mwabasomoka Lwera. Twasomoka Lwera okujja eno. Ne tufuuka ekizibu. So Senyange, erinnya lya Ssebabiri jja litya? Erinnya lya Ssebabiri jja litya? Kati so bw'oweeraba nga ki omuntu waliwo ayetokotogera ekitone kye, so no bw'oweeraba nti kino wano wenyinza okuyitira, kati ng'otandika okikozesa n'ogamba ki kino kiyinza okumpa ku ssente, kubanga olwedde nsobola okugenda ewantu ne banyima omulimu, neŋŋamba ki kati nange kanneeyiye nga nze ng'omusajja neezimbe. Kati awo nange nenezimba bwento neŋŋamba kati nze omubi asinga mu bonna mu Uganda, neŋŋamba kanneeyita ekyo. Mwalinako olutalo oba yali competition ne Ssebabi nga bagala okusalawo ani asinga obubi? Bwekiri awo wekyatutumukira awo naki kati ani yategeka ekintu ekyo? Yategeka ekintu ekyo yali musajja Masembe ne bapromota abalala bwe batyo. Masembe wa Bukedde. Masembe wa Bukedde. Netugamba kati okulinnyisa ekitone kubanga waliwo bannabitone bangi, osobola okugamba muno nze asinga obuwanvu, nze akola ki, nze asinga obumpi, kati naffe ne tubegamba kati nze asinga obubi mu Uganda yonna. Atulaba yandyetaaze okumanya nga tetunagenda mu kusoomoozebwa kuliwo, akulaba yandyetaaze okumanya wazaalibwa bwoti oba embeera eno yajja buzi? Embeera eno yajja buzi kubanga abanzaala baŋŋamba kyankwata nga nyina emyaka 3, nekijja nga kajja nga katulututtu, ne kajja nga kazimba mpola mpola bwe kati paka ne kakula, bwe nkula nga nakyo kikula bwe batyo. Tebakutwalako mu ddwaliro? Mu ddwaliro nagendayokko, era bannongoosako emirundi operation yali ya mirundi ng'ena, enaku 5. Kati awo olwagira neŋŋamba kyawobeera muntu bulunya bulamu bwange bukka nga ndaba songa mukulongoosa bagamba buzibu ki bulwadde kyobwaleero? Kale tebalina kyebakugamba kiri awo, kubanga saawulya amawulire gaabwe, kubagamba basobola kitereeza butereeza kulongoosa. Naye nga buli lwe balongoosanga ngera kikomawo? Kyakenderamuko olwedde nali musajja mubi nnyo nga nsinga ne wano obubi. So kati
embeera gy'oli mu kati kikyakula oba kati kyakoma kiri awo? Kyakoma tekyeyongerayo olwedde ndowooza bakisalako we bakirongoosaekikomawo. Meya w'Ababi, kati olina obulumi bwonna bw'owulira nga bw'onogamba nti peyini nti wano wannuma oba? Sina bulumi bwonna bwempulira. Mbeerawo embeera eno gimazeemu bbanga ki kati? Embeera bweti nga gye ndimu. Nati nkugambe kyankwata nga nyina emyaka 3. Nina 25. Kusomozebwa kikoyiseemu olw'ekikula kyo naddala mukolagana n'abantu abakulaba, kusomozebwa kikosinza okuyitamu? Okusomozebwa kwenfunyemu kwendabyemu ate kwe kunyongedde okukola ki okubanga mumanyi ne munoonyaako. Kubanga oli nga oweezuddemu ekitone kyo, oli ne bwakuyita ekintu ekibi manya oli kyekijja okukuyisaamu, oli kasita oweewala ate obeera omuleesi. So oli bwakuvuma ekintu ekibi nawe kyeyita eddala ndi kiki ndi kibi. So gwe embeera yo gy'oyitamu wagikozesa ng'omukisa gwe? Oli kiyampita okunvuma nange kyenakola kyenayitamu kati kyekireka ne mumanye bwe. Ozuula ddi nti kati kankozesa embeera mwendi okuba nti nsobola okweyimirizaawo? Nzuula ntya? Nakizuula nga nyina nga 15 awo. Nga 15 awo neŋŋamba wakiki nenoonyereza awo 2 nenyingira industry. Myaka 2 noyingira industry kuyimba? Enyimba wentyo nga ntambula n'abayimbi bakiweewa bani nga tugenda eyo ojjukira bo bakubi batuwana nga akasente bakuwaayo? Nga akasente nfuna era nga bali batimba meya w'Ababi nga abantu bajja mu bungi bagamba ani omubi oyo era olabakaawo okola nsasagira amaanyi naga kyali gwe tulaba ku TV. So kati mu mbeera eno music y'omufunyeemu? Emyaka 5 gy'omaze mu industry? Music mufunyeemuko era kyekirese nembanga manyikiddwa nenkola ki buli wampita abantu neŋŋenda nenkola ki awo ne bantegeera abatamanyi. Kakati oyimba buyimbi oba okolamu ne comedy? Nkola comedy nga kale nga tulina nga nyina gwendi naye oyo emusa abeerawo nemugamba kati tumbuuza obuuzo bwe buti biki bwe bityo. Omanyi bayigamu n'omwaguli sayidi ki kati awo akantu ako bakaagala nnyo. Alright, Hit TV Uganda, thank you so much for watching. Yonna gye musinziira okutulaba. Tulina Meya w'Ababi ye yakizuula nti embeera gy'alimu newankubadde abantu baali bamulabanga bw'ali, ye embeera gy'alimu n'agikozesa ng'omukisa okuba nti asobola ate ogiyiyizaamu anogemu ensimbi era abeerewo. Meya w'Ababi gwomu ku bayimbi abakoseddwa omuggalo guno. Tetunnamanya ddi industry yamwe banaagiggulawo oba munaddamu ddi okuba ebivulu okutambula myezi eno oli waka. Embeera eri etya? Embeera yo baaba, embeera yeyongeddeko okubijja ndi bubi nnyo nga bw'okiwulira. Sina kyakulya we nalindya wakola ki baggalawo era mbadde nsaba Pulezidenti Museveni bwaba awulira guno omulanga atute tulyemu akatonotono at least bayiyeyo buno obumu obukebera ate si babeere nga bakebera ku mulyango. Buli aze ng'akebera tusobola okukubira mu kisaawe ne tutula buli katebe ne katulako omuntu omanyi tukuba katebe ne twewa distance. Naye senga ekyo abadde akiwulira naffe yantegetegetekedde naffe ne tulyayo ku kantu kubanga tetulina gye tuliira
omulimu baguggala baguggala titulina we tuliira n'omukyala yanobako olw'ensonga eyo omukyala yagenda ngagamba tajja kubigumiikiriza kati era munnyonnyola n'omugamba mukwano batusibye anti munnange byabakyala obimanyi tebabigumiikiriza abakyala tebagumiikiriza bo yanoba abamukutwalako yanoba buno byali waabwe so yagamba bwolifuna sente oddemu omukubira essimu yagamba nali manyi ki ojja kunteerawo ka bizinesi nkolekoleko webitongana nawe omanyi ebyaki ati obeera erijjukira omukyala embeera esagala mukyala kumukkiriza kukola ate afunayo abamusikiriza nakola ki sino bwabeera wano nga yeekwese nga akola ku byewaka kibeera easy so kati obulamu obutambuzi otya tolina mukyala yakunobako obulamu era mbwetambulizanga nze ng'omuntu omu kubanga ensi omukyala ne bwaba taliiwo osobola okwekolerera n'obaawo so obeerawo otya ekyokulya ogambye tokirina ennyumba wooli opangisa ennyumba mpangisa bamanja emyezi 5 bamanja emyezi 5 so twayingira omuggalo nga bakubanja kuba twakamalamu emyezi 4 baali bamanjayo kogumu awo nga twakayingira omuggalo nali ngenda kukola kiki ozize mubwana ate bagamba tugaddewo neŋŋamba kati buno bwenjagala okusasula sente bwenjagala okusasulayo kabwenyambe nate nabo bwegwawo dda so kati enyumba gyosulamu ya sente emitwalo 15 so n'olwekyo ndi bubi nnyo nga bwekiwulira so mitwalo 15 emyezi 5 gye mitwalo 75 landi otagenda kukusiba era landi road wenjogire wano yaŋŋambye nkuwaddeyo wiiki emu nga ki nga byonna omaze okwesootenga nemuga munange wenali nkolera abaggalawo dda nsaba onkole ki onindemu ngumiikirizaamuko neŋŋamba oba togisobola genda mu kyalo okola ki nze nteekemu abasobola okukola ki okupangisaamu yagamba ogende mu kyalo ateekemu abasobola omuwa sente nteekemu abasobola okukola ki okukola ki okumusasula so kati ki ekiddako kubanga ndaba okusoomozebwa kwolina kisookera ddala landiroodi n'ekyokulya kati awo simanyi kyakkola so abatulaba eyo yagala bagamba bubaka ki abatulaba mbadde mbasaba abalina bonna omutima omusaasizi oba omuzadde mbadde nsaba muzira kisa yenna ansasuleko ennyumba bamanja emyezi 5 emitwalo 75 anfunyeyo n'ekyokulya saafuna kawunga nabangi baserebu bangi bagaba akawunga naye nesaafuna n'akagavumenti bakuwa saafuna ka gavumenti ate owuli abalala balonna babamawamwe tekajja kakomeewo wala nnyo ate nga sobola genda nayo negamba ki kati n'olwekyo ndi bubi nnyo nga bwekiwulira muzira kisa yenna ali eyo badde mbasaba bangulire ku kawunga basasuleko ne landiroodi andi bubi nga mukiwulira landiroodi andi bubi yampaddeyo wiiki egyo emu ngaki afuniremu asobola okukola ki okupangisa bawe ku namba ye yessimu yenna ali eyo nga akwatiddwako osobola okuyamba ku muganda waffe ono kyonna kyolina ekitono oyinza okulowooza nti oba tugamba nti omuwe zonna ze bamubanja ne zonna zolinayo ne bwe ziba 15 ne bwe guba mutwalo ne bwe ziba 12 13 bwe tugenda tugattagatta abalaba TV Uganda abaganda baffe embeera ya kuyambagana mu mbeera nga bwe mugiraba omuganda waffe ono okusomozebwa kwayitamu embeera gyayitamu mbadde nsaba yenna alina kyalina bawe namba ye yessimu abasobola bajja kukubirako mwogerezeganye enamba y'essimu eri ku mobile money eri 078 18 77 98 6 njiddamu eri 078 18 77
98 mukaaga ereeta Waswa Ibrahim jeeta so muzira kisenaali eyo akanteereko osanga kagatiriza ne Palandi Road n'akenderezaako kuki nanyongezayo ku bbanga nga batulinda ne kafiyu okuggwa kubanga embeera mbi naye ndi bubi nnyo. So okay, alright, enamba mugifunye abalaba ETV Uganda. So omukyala yagenda tugambe nti kati onoonya omukyala sijja kunoonya ng'eno embeera tenakukola ki kutereera kubanga naye ajja kwekwasa ekyo ki ajja kujja ng'amanyi muno waliwo kasente ate nga tekaliwo ate naye andeetera ebizibu tegeera nja kunoonya ng'era nja bagamba nga nnoonya ng'embeera eteredde nga tuzzemu okukola obulungi kubanga kati sirina kye muliisa muleete olaba nange ebyokulya byembuze ate ndeete omukyala ate embeera enyigabunyiza ate sirina kyakulya wati ate ndeete omukyala beera saagala kubonyabonya mwana w'abandi. Alright, ETV Uganda, thank you so much. Obubadde bubaka bwa muganda waffe meya w'ababi nga bambi akuba omulanga gwe wenna ali eyo asinga kusoomozebwa kyakulya ne Land Road anaatera omugoba mu nnyumba ennyumba ya mitwalo 15 nga bwe mumulaba omukyala yamunobako olw'embeera omukyala yamugamba tajja bigumiikiriza ndowooza anaamukubira bukumizi essimu nga bazzeemu okubaggulawo ne bakola. Aaron Bobo on camera. Thank you so much for watching. Njagala n'okubajjukiza omulongo Waswa Nsubuga okuveerweza mukono akola ku nsonga zonna. Namba ya mulongo Waswa Nsubuga weeryawo wansi osobola omukubirako n'obanga oyogerezeganyako naye gwe wenna asomozebwa mu bulamu. Mbaagala nnyo. Thank you so much for watching.